Ekigudde makaga Rema Namakula bitabuse mujjawe amusulidde omwana ebene bisingakawo mbira mu ka video ngenda kubera nga tembi kuplayingira nenga kansuke mbere nga temba buza ko buli mjasinzira kubera nga agobera Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Bahrain, Oman, Kuwait, UAE, Jordan ila abalabira Fujairah, actually Fujairah, United Arab Emirates nyoro kubera nga temba buza ko kansubire buchimu kitambula bulungi nyo malidadi sana abalabira mu America yo mamukano yo maserengeta anamenyoro kubera nga tembaniriza ko Canada, Europe aneseze toldo abalabira gwanga Uganda namunyo kubera ate babuza okansubira buli kimu kitambula bulungi nnyo malidadi sana as usual video etenekana kubera nga ate likinga ate sharingira ko abalateko comment section always abera open once awe rango inede mwena okubera nga ate otwegattako conversation tsolo kubera ate tugitambuza bulungi nnyo malidadi sana kakati nga bwena kutegeeza mu ntandikwa nti kakati waliwo omukyala gwe basulidde omwana era nga omukyalo ono ayina maid we nga omanyi nti maid akera kumacha nabeera nga atabako emirimu gyakwasaganya era nga bulijjo ayakedde nabeera nga ate abako emirimu gyakwasaganya saa zagenza okubeera ate ziwera 12 awe mwezi okumacha nabeera nga ate afuluma ebweru okugulawo gate yagenza okugulawo gate surprisingly nga ku mwana kwasuula amaaso era nga omwana ono yajiddeko ekiwandiiko nga bogenda okubeera nga ate obiraba naye nga katambi kano anyongera okubeera ate nkutegeeza kakwasa ennaku era ngenda kubeera nte kakuplayingira awo nze byampeddeko dda okusinziira ku ebyo ebiri mu lupapula oba ebiri ku kiwandiiko kyogenda okubeera nga ate owulira awo oyasudde omwana kyeyatadde ku kugamba yasudde omwana ayina ekipapula kyeyamutaddeko nabeera nga ate amuteeka ku kikomera awo ngenda kubeera ate mbikuterawo awo ate Rema Namakula ebibye si birungi era nga kigambibwa nti waliwo olutalo olugenda mu maaso wakati wa Rema Namakula ne Evelyn Namulondo era nga kigambibwa era nga abantu batandise okubeera nga tebagusala nti Evelyn Namulondo yandibanga yayawukanye ne Rema Namakula jjukira Rema Namakula okuva yatandika okuyimba abadde nga atambula ne Evelyn Namulondo buli wabadda buli wamu mbaga wa yonna ne waba agenda bweru actually Rema Namakula abeera na Evelyn Namulondo naye nga abantu kyaba surprises okubeera nga ate Rema Namakula yafunyeyo omuntu omulala gwatambula naye era nga bano balabiddwako wali ku kivulo kya Irene Namubiru ekyaliwo ennaku nga 2-3 eziise era nga ngenda kubeera ate nyongera okubeera nga ate bebaterawo awo era nga ennaku zonna Rema Namakula buli watambula takyateeka Evelyn Namulondo mu video ze kugamba wateeka okuba nga waliwo question ku biki ebigenda mu maaso ngenda kubeera ate kuterawo ebintu ebyo tusobola okubeera nga tolaba ki ekigenda mu maaso side eyo nga bwe nakutegeeza comment section eri open atugatteko tubeere nga tetutambulira owamu ffenna kambatse video zino ate kumona amawulire amalala mangi nnyo temubaawo. Rema nkwebaza ku luno tewazze n'amuza era Rema ndooza wakitegedde bw'ojja wekka nobody talks about you. Rema nakulabye you looked so well nga tozze n'amuza kukwatira handbag otumaleko emirembe husband Rema twakulabye mu concert for the very first time wawuliriza advice yange Rema hamuza n'omuleke ewaka akuuma abaana naye baba bategese entebe yo y'omu tugenda okulaba hamuza akuvaako mabega gwe tewalabye Rema nti you blended so well mu bayimbi banno Spice Dana ne kakati Rema for the first time tukwebaza mu concert ya Irene Namubiru you came as a single mother wali otutamiza bbaawo bw'omukumwekwata mbirevu concert si yammwe mwagala amawulire era abayimbi mwenna mbebaza temwabbye show Irene Namubiru took over the tea naye waliwo abayimbi concert si yo ozze ne bbaawo mumazeeko abantu emirembe tekemye eserefi biki kumacha leero batusulidde omwana ku geeti batusulidde omwana ku geeti omwana abadde ayambadde bulungi ngenda mubalaga ali wano muwala kuba muteseeko n'ebbaluwa kumacha leero omwana omumaidi wange abadde akedde kumacha ng'ali mu kulongooza kuba akeera saa 12 okulongooza nasanga omwana ku geeti ne bana abakazi mulekerawo osuula abaana ffe tulina ssente tweyiya bweyi kati onsuulidde omwana ngenda ttandikira kambagire ku bbaluwa gy'awandiise osiibye otya madamu nze bampita Nansubuga Helen ono
ononsonyiwa okusula omwana oyo. Munnange nina kansa w'amabeere, ndi kumpi kufa ate nsiiba mu nnyumba. Omusajja yandekawo, siina mulimu, nalwala siina anjijanjaba. Munansonyi Luganda Lunsumba. Nalwala siina anjijanjaba. Omwana oyo simusudde mu bubi nga nsaba onsonyiwe. Omwana oyo bamuyita Saala Namuleme, ayina emyaka 2 nga nsaba omukuze yaba nemanyiddwa nga nsaba omukuze mukuwadde munnange, nze saawa yonna siriiwo, ngenda kufa, ngenda kufa. Talina kitaawe, taatawe yamwegaana. Mukama abakuumi. Kikino ekiwaliwo ekimpandiikiddwa ekibaddeko omwana kamubalage bamuleesewo batyo. N'atuwa ne zino enveera nziraba, mulimu ne kaddoleeke. Ye bannange, kati omwana ono yenna omwana omulungi waati wootuuka omusula banaamanyi omwana ono yenna muntaasi. At least maama we waaba gyali jangu mu bulungi oŋŋamba omwana ono mukuze oba omwana mukuwadde, okusinga omusula nga simanyi nnyina, simanyi kikaaki. Amumanyi yenna, nsaba annyambe ambuulire nnyina. Sigenda oba toyagala mukuddiza sijja mukuddiza, bula njagala kumanya obeera waggwani jangu mu bulungi. Maama we yani? Maama we yani? Tunula eno mbuye maama we yani? Obeera wa? Ewa osobola okuntwalayo? Tosobola kuntwalayo? Si bayogera n'okwogera ebimu abitegeera. Bannange, ka vidiyo kano kagenda eri abakyala abakwanibwa abasajja nga balina bakyala baabwe. Bannange, obusungu mulina bungi, obusungu muleeta bungi eri abakazi bano. Bannange, twazise omwana w'omukazi nga talina musango yadde. Omwana yafiiridde mu ddakiika 5 ng'ayimiridde awo n'afa. Yamaze okufa ne nkulabira ettabbo. Naye eno vidiyo egenda abakyala bonna abayingirira obufumbo bwa bannammwe. Bannange, lwaki mujja muli bakambwe nnyo? Gweggalwa nti ogijjawa nti omusajja oyo bw'onotta mukazi we gw'abadde naye gw'ogenda kubeera naye ng'omaze kuyiwa musaayi tojja kwawukana naye. Lwaki muyiwa emisaayi gya bannammwe bwe muti ebitali mu magezi? Oyagadde omusajja, omuntu n'omubonereza emirundi 2, otutte bbaawe n'asirika. Kubanga abamu babamanya ne basirika nga ye tasobola kulwana. Abakazi b'awaka bangi nga tasobola kulwana, mwamaanyi muyina mangi, ekisooka muyina ssente temuyina kyazikozesa. Osanga omukazi w'awaka mukazi wattu nga takola, oluusi waba akola akasente tafuna kawera. Tafuna kagenda mu basawo nga gw'ofuna ku bbaawe n'ofuna ne ku basajja abalala, oluusi n'okola kyova olabamu bamanyiira. Muyina ssente zitalina ze bikola, oluusi abamu temuyina na baana, temuyina buvunaanyizibwa tebunnawera.
gwe sente gy'ofune bayakuloga munno kumuloga kumufiirako kumuloga kuwuliza bubi abakazi ne mubaloga ne mubawunyisa omukazi naawunya ebitategeerekeka naye nga mukazi munne yakimukola naye nze mbalayirira nga tannakola kintu ekyo sooka weekubemu mu mutima ogambe singa byokola munno babikola ggwe wandibadde owulira otya gwe kyandikunyumidde kyokola munneekyo ddala singa bakikola ggwe wandinyumiddwa ggwe kyowulira kyoyagala bakkole kubanga ebiseera ebisinga mu bikola abantu naye manya naawe kigenda kuddira bagala lweyagaliza mukakitaawo olutanyoko yes ogenda kubatta abawera obatta abawera naye ate era kkiriza obufumbo bwe togenda butuulamu togenda kubutuulamu kankubulire kubanga ono gwosse talina musango ate bwe yali ayagala omusajja oyo teyasooka kutta bantu nga ggwe kyoli mu kkola omuntu ono gwosse alina famire ye alina abaana be alina abantu abamwetaaga otta wakimazima bw'oba oyagala musajja mwagale yagala musajja wonze tonoteeka mu bintu byammwe gwe lwaki nze olowooza nze muziziko lwaki gwe bwolowooza nti ate mugenda mubasawo abagana ne babagamba ebintu ebitakwatagana era oyo takwagalira ddala era oyo era ate akuwulira bubi gwe nga ddira wawulira obulungi nga bbaawo akwanye noga nti aha kati kafunye omukazi mmaze katuule abeere n'abakazi be kakati aha kafunye eyo namba emu ayongereko ne namba 3 kati ndi mumativu nga ddira oyakiwulo wakiwulira abamu abakazi teboogera n'asirika n'agamba owaayo wekiba kizze kale n'asirika n'atuula ewuwe naye nga talina kyagenda kukola kyokka ggwe n'ojja ng'oli mubi to the extent nti oyagala kubamalawo n'ojja ng'oyagala kutta mukazi oba otta abaana n'omusajja oba afaafe kubanga gwe okimanyi toyina omu gwe abasajja oyina bayitirivu naye oyagala kufiiriza ffe bakazi mmwe mulimba mweddeko obusunga muyina bungi oba sente ze zibawaga oba ebitima ebibi bye muyina bannaye tetumanyi naye mweddeko bannange tufa abaana b'abandi mubamalira mu ttaka lwa musajja bannaye emitima emibiri temuyina gyakyuma nti mmwe temulifa nammwe mujja kufa ate mugenda kufa bubi buli mukazi akimanyi nti ologa mujjawo gwosanze mu maka nga takuyinaako obuzibu ogenda kufa bubi ogenda kufa nga buli kyomukozeeko kigenda kuddira nze mbalayirira njagala buli kyokola omukazi oyo gwosanze mu maka njogerera kuba talina musango kubanga abakazi bangi nnyo abali mu maka nga tebalina musango kubanga mukazi watuli aba yatuula alina abaana alina ebyokufiirwa bingi gwe toyina tonnazaalamu yadde ejji wabula okolerera mb'omukazi afe ng'oyingire ate n'osuubira okuyingira abaana abo nabo bakyojje n'omusajja yennyini omubonyaabonyezeeko kubanga tubamanyi wane nomusibamu baliisa ebintu ebitayisikana mukamwe mubibaliisa bakazi mmwe abaloga bakyala bannammwe muli babi nnyo nga gyenkomeza muliisa abasajja ebintu mubonyaabonya abaana b'abasajja amaka mwefuula abagagala ate bwe mujja mufuuka byokwola mu maka g'abasajja lwaki muli babi ekyenkaniddeawo lwaki otta munno olw'omusajja gw'otomanyi ebbanga lyagenda kumala ku nsi olw'omusajja gw'otomanyi akwagala kyenkana ki lwaki mubafiirako nga be babazaala temuyina bakitammwe genda ofiire ku kitaawo logo oyo kubanga taatawo ye taatawo ono omusajja gw'osanze ku nsinga yafuna mukyala we tebalina buzibu gwe lwaki omuggyako n'ofuuka nti oba gwe maama we oba gwasembayowe gwe gwalina okubeera naye obijjawa ate olaga nti alina okubeera naawe ate talina kubeera na mulala wakiri gw'osanzewoko omutta aveewo gw'ogayingire singa banaafuna omulala nga nawe bakuyingiza singa banaafuna omulala n'ofa ogenda kusanyuka nga n'omulala jjanga gwe bwewazze gw'ogenda kunyumirwa
Basebo ne bannyabo mujye baliko mugamba mutya. Waliwo Munnayuganda yafunye ebizibu ku mulimu. Waliwo eyamugirayo omulimu ku mulimu n'agumufunira. Kati Omunnayuganda ono abadde akola wa mukadde. Omunnayuganda ono abadde nga aswayipinga kaadi y'omukadde nga yalowooza tebamulaba. Ng'akwata credit card, visa card z'omukadde ng'azitwala agenda ashoppinga engoye, agula perfume, akola buli kimu. Kaadi y'omukadde eyo ebaddeko ssente nnyingi. Owuliriza ng'agikwata ng'agiswayipinga. Abadde ng'agiswayipinga agikozesa. Kati jjukira ono Omunnayuganda akola kino. Waliwo eyamufunira omulimu n'agumufunira. Ng'agenda atandika kwata ebintu bya mukadde abibba. Kati mu nnyumba y'omukadde abadde tamanyi nti mulimu kamera. Baali baamuswama dda. Nga baamuleka dda baamuswama. Abadde agenda ku vacation, abadde agenda ku Florida, agenda Florida, agenda Miami, agenda ludda atwala tugende. Naye jjukira yamugirayo omulimu ye nannyini mulimu. Ono agulimu si gugwe. Kitegeeza nti agency bwe bawakwata oba bali babakwata bakwata ono ali ku mulimu gwe bayitamu oli. Kike kitegeeza nti oli nannyini mulimu agenda gwa ku bizibu ebitagenda muggwako nti ono amwononedde rekodi ye, amugiddeyo omulimu, amukoledde buli kimu, onazze ku kaadi y'omukadde agiswayipinga. Batuuka bakuba essimu. Ono ategeera atya? Ono agenda okutegeera ng'ono ali munda mu kkomera. Bannayuganda be tuyamba nno ku Bulaaya. Kati rekodi eriwo, ono talina musango gwe baakutte. Naye oli nannyini bintu yalina omusango. Era rekodi egenda kulaga nti yabbako, taliddamu kukola wantu wonna. Ku lwaki? Nti olwedde bamukwatidde mu bubbi wadde si yeye. Kati bali abaagaba omulimu balowooza ono y'oli. Ono abadde nga agenda Florida mu vacation, agenda okukola shopping, agula amasaawa ag'ebbeeyi, kaadi agijjako ssente aziweereza Uganda, alina by'akola. Bagenze okukola investigation nga ssente ze yakonoona ku kaadi y'omukadde nga bw'ozizza mu z'e Uganda abadde yakagijjako $1.5 ogwa dola ze $5,500,000 ze yakakozesa ku kaadi y'omukadde. Bagenze okumwetegereza mu nnyumba y'omukadde w'abadde abeera ng'alabirira omukadde ku kamera ng'ate aleetawo n'omusajja we ng'oluusi n'omusajja asulawo boyfriend. Tegedde bagenze okwetegereza jjuwale w'omukadde necklace biki nga byonna tebikyawera. Ng'ono yabibbadde abadde asomba kimu ku kimu. Kitukasukawa oba kitegeeza ki? Omuntu yenna ng'olimu engalo teweetaaga kwesembereza. Kubanga ffe ababakwata okubayamba mutuleka mu bizibu. Ne musigala nga muyinaayina mutambula, ffe ate ababayambe ne mutuleka nga tuli mu bizibu. Gwe olowooza ono omusango oyo gwakoze gugenda kuvaawo. Toyinza kuŋŋamba nti munnaakufunidde akalimu ate otuuse otandise okukola, otandise obubbi, otandise okwemakula, otandise okweronda. Akufunidde omulimu kimulekawa? Omulese mu kkomera, olese rekodi yo gyonoonye, tagenda kuddamu kufuna mulimu wantu wonna. Kubanga ne bakyasobola omukwata omusiba ne bamuteeka mu kkomera muweraaba. Tonvaamu agenda okubyogera nga rekodi ogikirininga ebyo afunira oyo ajjeko emisango egyo agambe nti ono yabba ebintu byange n'agenda n'abikoleramu ng'obudde bugenzi. Ezo ssente nnyingi. Kakati okwata otya kaadi y'omukadde n'otandika okugulako ebintu n'ogulako emmere n'oweereza e Uganda olw'okuba ozimba mayumba okola ki? Banange mugjeewo emyoyo emitono okujja kubula nga muyina emyoyo emitono, muyina emyoyo emitono. Bannayuganda muyina emyoyo emitono, muyina emyoyo emitono, muyina emyoyo emitono. Omuntu akuyambye akufunidde omulimu ate omulese omutadde mu buzibu.
otegedde toyina mulimu oli akuyambye akufunidde omulimu ate omulimu gwakufunidde ate n'ow'omukadde omulaga nti ogenze kubbayo obba ebintu bw'omukadde okosa kaadi z'omukadde kyokka akuyambye takimanyi nti gwayambye ayambyemu bwe mba muyina abantu be muyamba mwesootinga mubeegendereza omuntu gw'oyamba mubeere very careful kati ono naye kizibu kiikyo kiri awo omuntu akufunidde omulimu kati ekikutwala ate okubba kaadi y'omukadde ng'akwesiza akuwadde kaadi ye otuuka otya ku extent etandika ogikozesa ogiswayipinge oguleko ebintu bannange ebyange byebyo muwe endowooza yammwe ne bannayuganda temuyambika